Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero waliwo munnaffe eyambuzizza ku kisaanyi ekyo. Ekisaanyi ekyo ekyaka wakimbuuzaako emabega ne njagala nsooke nkifune mbeere nga nkyogerako ku kyo kye wambuuza. Wambuuza nti ekisaanyi ekyaka singa kijja ewaka tekiba na buzibu bwonna. Ekisaanyi ekyaka ekyo tekirina buzibu bwonna era nga bwe mukiraba kikyo kiri mu kwaka. Ebiseera ebisinga ebisaanyi ebyo bingi nnyo naddala mu byalo, ate bitera kubeera mu muddo. Mu pasikalamu omwo bitera okubeeramu nnyo, kwegamba mu muddo ogwo ogubeera omutoototo. Ebiseera ebisinga obusaanyi obwo bubeera bwaka butera okubeeramu, naye tojja bisanga nti bibeere nti bingi. Nedda, ebiseera ebisinga kibeera kimu. Nayagadde nkibalage wali nga kyaka ekiro ate nkibalage ne wano emisana bwe kityo bwe kifaanana. Kyekyo ekibeera kyaka. Ffe mu buto twakiyitanga munyenye, nti munyenye yiye eyaka. Waliwo ebiwuka eby'enjawulo ebyaka. Mulimu ebiwojjolo ebyaka, mulimu ebisaanyi ebyaka, kati ng'ekyo kibalibwa mu bisaanyi. Ne mubaamu n'obuwuka obubuuka mu bbanga nga bwaka. Bingi eby'enjawulo ebyaka Katonda bw'atyo bwe yabitonda, nga naye tekirina buzibu bwonna singa okisanga ewakaawo. Mu pasikalamu oba mu buddoddo okuliraana ennyumba yo tekirina buzibu bwonna, kibeera ku makubo gaakyo ebiseera ebisinga. N'olwekyo ekisaanyi ekyo tekirina buzibu bwonna, naddala ggwe yakimbuuzaako. Njagadde mbeere nga nkibalaga nammwe abali ku channel yaffe eno eyitibwa Kyayiti. Twabukwatanga ne tubutereka obudde ne bukya tulabe ekisaanyi kino ekibeera kyaka. Ky'obalaba nti nange bwe nakirabye nayagadde nkikwate mbeere nga nkibalaga nsobole okuddamu oyo eyambuuza ekibuuzo ekyo. Kyemmanyi bangi abaana abakulidde kuno ku kibuga nga tebakirabangako nti waliyo ekisaanyi ekyaka. Mubeere nga mukyetegereza bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.